bantu bamiteeka esatu bawanika emikono okusaba edduwa wakitiibwa Allah tabaraka wa taala abaanukula era nammwe mbalabangako ku lw'emirimu gye baba bakoze emirungi mubasabanga ne babasabirako abantu bamiteeka esatu musabanga Allah tabaraka wa taala wembanga mubasanze nga mufunye chance mubasabangako kubanga baanukulwa asookera ddala omuntu ayanukula aqul walidaini omuntu agondera bakadde bababiri alimu abo Allah bayanukula omuntu agondera bakadde bababiri ebbanga lyamalanga abagondera wakitiibwa Allah tabaraka wa taala omuntu oyo amwanukula ebbanga lyamalanga agondera bakadde be era olabanga omuntu yenna nga mutawadhi inda walidaihi mwetowaze ennyo eri bakadde be mwetowaze nnyo eri abamuzaala omusabanga nakusabira ku dduwa kubanga abo baanukulwa edduwa zaabwe we basaba Allah tabaraka wa taala waliwo omusajja sono yali tabi'i amanya abamu bamuteeka mu basahaba naye nga ekisembayo nti yali mu batabi'i tabi'i ayitibwa Uwais tabi'i ayitibwa Uwais nabbi sallallahu alayhi wasallam yamwogerako nga talinawo Uwais nga ali Yemeni nabbi sallallahu alayhi wasallam ali Madina teyamulabako era tebalabaganako naye yamwogerako Uwais nsonga ki Allah tabaraka wa taala kwava amwogereko Uwais yalina sifa eyanukuza ebitonde eyanukuza edduwa eri Allah tabaraka wa taala ekitendo kye yalina yali agondera nnyo mukadde we Allah tabaraka wa taala ndamufuula obbanga edduwa ze zaanukulwa era nabbi yali ayogerako Uwais rahimahullah yagamba basahaba nti mu saidi eyo ey'Yemeni waliyo omusajja bamuyita Uwais omusajja oyo Uwais ayina ebbala eryasigala ku mubiri gwe we mulabanga Uwais oyo nabbi abagamba Uwais nga tamulabanga nako naye nabagamba emulabanga tabi'i ayitibwa Uwais mumusabanga n'abasabira ku dduwa Nabi sallallahu alayhi wasallam waita akaseera Uwais Nabi sallallahu alayhi wasallam naafa nga Uwais basahabati bamulabye Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu najja n'akulembera emyaka ebiri Uwais nga tannalabikako tuba tuli ku mulembe gwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu Uwais n'alyoka alabikako Umar aba atunuulira ebibinja ebivudde mu nsi ez'enjawulo okujja okukola emikolo gya hijja agenda olengera waliwo ekibinja ekyavudde e Yemen n'akibuuza abaye eyo baatugamba waliyo omusajja ayitibwa Uwais mumulabako eyo nabbi yamwogerako naga nti Uwais wajjanga wano atutabiranga ku dduwa era bwe baatunula abasajja ne beewuunyaga nabbi yamwogerako nti ffe ate tuzze naye gani mumuzze naye mumuleete tulabe bagenda okujjayo Uwais Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu n'agamba Uwais mumubikkule tulabe waaba aliko ebbala lyennyini nabbi lye yatugamba atutabire ku dduwa yagamba mumubikkule omugongo waaba aliko ebbala nabbi sallallahu alayhi wasallam lye yatugamba atusabire ku dduwa kubanga yedduwa ze zaanukulwa ate zaanukulirwawo era Uwais rahimahullah abasahaba bamala okutegeera nti yeye Umar n'amugamba nti owa tusabire ku dduwa umma yagwamu fitina tusabire ku dduwa Allah agitutaase n'amugamba naye ekirala abantu bali wanagana tusabire ku dduwa Allah atereze umma n'amusaba ekirala amugamba naye kennyini nsabira ku dduwa ebizibu bingi naye Uwais ava ku kyokubanga Allah tabaraka wa ta'ala amwanukula Uwais yalina mukadde we maama we gwe baali bawangaala naye mu bitundu by'e Yemen nga maama wa Uwais amwagala nnyo ekigenze ewala ng'ayagala nnyo Uwais ebiteekanika kubanga yali omutabani gwe yali alina naye olunaku lumu Uwais Allah yabagezesa mu kitundu ekyo n'obulwadde ne bugenda bukwata abantu bwali bwa lususu ne babulwa eddagala eribujjawo bwe babulwa eddagala eribujjawo maama we aba ayita mu Yemeni najja agwa ku musomesa ali asomesa eddagala eriri mu mata g'ente ye olwawulira nti amata g'ente eddagala amanya bambagamba nti yali ngamiya kwe yafuna ekyokuyiga olwamanya nti eryo ddagala n'agenda n'alinda ente nga bagirese ku ttale buli muddo gwe yali ako yagunoga
buli muddo ente gwe yalyako oba eŋŋamiya yagunoganga, era bwe yagunoga n'agatta ebika ebyo n'atabula n'anaaza Uwaisi. Uwaisi Allah n'amuwonya. Kati Uwaisi kwava Allah tabaraka wa taala amwanukule abeere ng'alimu abo abayanukulwa. Uwaisi wamala okuwona wayita emyaka ate ye maama we n'alwala. Yali musajja ayayaana okujja okulaba nabbi, naye olw'okubanga maama we mulwadde Uwaisi teyasobola kuvaayo, nga buli wagamba njagenda mu umura eno njagenda mu hijja eno ndabe ku nabbi sallallahu alaihi wasallam, nga Allah tamusobozesa ng'ekimugaana maama we mulwadde ewaka. Kati aqul walidaini, omuntu yenna agondera bakadde ba babiri alimu abasaba edduwa Allah n'abaanukula. Era Uwaisi rahimahullah yasigala n'alabirira maama we emyaka negijja nga giyita. Uwaisi okujja e Makka ku mulembe nga Umaru yakulembera, olwo nga maama we amaze kufa, teyamuvaako yadde n'olunaku n'olumu. Yabeerawo ebbanga lyonna n'alabirira mukadde we, nabbi n'atuuka omwogerako sallallahu alaihi wasallam nga tannafa, ate ng'agamba baswahaba bamulabyeko nti bwe mulabangako Uwaisi mumusabanga n'abasabire ku dduwa. Lwaki? Uwaisi edduwa ze zaanukulwa. Ensonga esookera ddala obanga oyagala Allah akwanukule, bakadde bwe bakyaliyo abo bayise bulungi, nawe otasaba Allah. Abo buli bobayise obulungi Allah tabaraka wa taala ye ng'asumulula ng'akuteera edduwa zo okubeera nga zaanukulwa. Abo buli babeera n'akakuku konna gy'oli, buli babeera nga batoma gy'oli, obulamu obweyagaliramu wekka, bakadde bwe tolina kyobakolera, wallahi tosobola kufuna mirembe ku duniya. Ne Allah tabaraka wa taala tayanukula muddu yenna ajemera bakadde be. Omuntu owokubiri ayanukulwa nga ye wasaba edduwa ayanukulirwawo. Bino nno byangu mukubikola byangu, era mukubiwulira tuwulira byangu, naye ate mukubiyimirizaawo kizibwa byekuumirako. Mahadisi nabbi yagamba nti lidhakiri llaha kathira, omuntu yenna ajjukira ennyo Allah tabaraka wa taala, omuntu oyo Allah tabaraka wa taala amwanukula. Omuntu buli wayitiriza nga buli wafuniramu akadde aleeta ku adhkar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa Allah allahu akbar. Omuddu oyo watuuka mu kaseera akanukulwa akasaba Allah ayanukulirwawo. Bano bankizo mu dduwa zonna ze tusaba. Waliwo adhikari nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yatuyigiriza, hadith Bayhaqi, gye tusaba ekiro nga tuzuukuse mu budde obw'ekiro, wakitiibwa Allah n'atwanukula. Ya bigambo bitono nnyo. Kale layiri egaane, mu bunafu bwegaane, oleke ebbeera na zambiri agamba nti layiri egaanye, ate era osubwe olemererwe n'okusaba Allah tabaraka wa taala. Wozuukukangako ekiro oleetanga dhikaari eno Allah ayanukula. Oleetanga ebigambo ebigamba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Ebigambo ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali abyogerako yagamba omuntu ayogera ebigambo ebyo Allah tabaraka wa taala amwanukula. Era ne nabbi yennyini yabikozesanga, ye yagiyita dduwa eyawamu, era yagisabanga naga nti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Ye dduwa gye yazzanko naga nti allahumma ghfirli, eyo dduwa nabbi gye yasabanga sallallahu alaihi wasallam mu kaseera ng'azuukuse ekiro, allahumma ighfirli. Oluvannyuma lwa dhikari ziri soose. Kale ekyo nno kiraga ki? Buli w'okulembeza zikaari oba qaribu min al ijaba, oba kumpi nnyo n'okusemberera okwanukulwa. Abo bali mu bantu abaanukulwa amangu. Kyalabwako ku Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Anaku lumu yali atambula mu ngendo ze yatambulanga ez'okusomesa abantu. Imam Ahmad bin Hanbal sheikh oyo mutawadhi, musajja yali omwetowaze ate nga faqihu fi ddin, yali musajja mumanyi nnyo mu ilimi ey'eddiini. Yali kakensa mu kutegeera masala aga fiqihi, era basinga ge basinga okumwawulirako Imam Ahmad bin Hanbal n'ebitabo bye bisigadde. Kyenjagaddemu era alina n'ekitabo ekya hadith, yasinga nnyo tegeera fiqihi ne hadith, n'ekitabo kye ekya Musnad Ahmad ekizaala ebitabo ebisigadde. Yawandika hadisi mpitirivu ddala, so sheikh yalimu kenkufu mu ilimi. N'olunaku lumu aba atambudde agenda okusomesa abaddu, mu ntambula ze yatambulanga obudde ne bumuzibako n'asalawo asule mu masjidi.
wakyama masjidi okusula omusajja yali akuuma omuzikiti najja namuga fuluma ano sagala basulawo gwafulumya tamanyi nti imaamu era ezimu ku nsonga ziyamuwa lwaki amufulumya abasula wano batubbira ebitabo ate baseeka babeera wala tesobola bafuna naye abasajja balina tawadhu teyagambako musajja amugoba nti nze omunene wa umma ahmed ibn hanbal teyamunyega yadde nti obwayinze gogoba yinze imaamu n'ebitabo byoŋŋamba okubba nze nabiwandiika ebimu ku bitabo ebyali masjidi bye baali bamukingiriza ate okubba nga yabiwandiika olwa tawadhu imaamu ahmed ibn hanbal n'asituka n'afuluma mu masjidi n'agenda kabalaza yeebaka wabweru abaali kabalaza yeebaka omusajja najja y'omu akuuma omuzikiti namugamba wano sikwagala ovaawo tambula ogende genda osule walala saagala basula ku muzikiti wano onaasinziira omenye otubbira ebitabo abasajja balina tawadhu teyamugamba nti gogobaganya nze imaamu yasirika omusajja n'amugobaganya omusajja wamugobaganya akuuma masjidi imaamu ahmed ibn hanbal yeegayirira tamugamba nti owaye yenze imaamu ahmed ibn hanbal ne wajja omusajja owokusatu yali muyise amanya bamu bamutuma sahibu almakhbaz olw'ensonga nti yalina bekeeri aba ayitaayita alengera waliwo bakayanira ku muzikiti naga wayimukayanira ki nti ono saagala asule wano waba yanoonya wakusula anoonya awalala si wano eno masjidi tebasulamu wagobaganya imaamu ahmed ibn hanbal omusajja yajja sahibu almakhbaz kyavaga nti wabagobye janguze nkusuze ewange nina bekeeri akankutwala osule omwo ebunakeera ku makya tambula ogende n'atwala imaamu ahmed ibn hanbal tabanyega tyabayinza imaamu ahmed ibn hanbal atambula butambuzi bamutwala agenda sulana mu bekeeri n'omusajja wamutwala makhbaz wamutwala mu bekeeri aba akanda eŋŋano imaamu ahmed ibn hanbal yeebase agenda okuwulira omusajja ayamusuzizza buli mulimu gwakola makhbaz buli mulimu gwakola mu bekeeri ye akolera kadhikaari wakanda eŋŋano subhanallah waleeta wayiwamu amazzi alhamdulillah nga buli kyakola kyonna mu bekeeri ye aleeta adhikaari imaamu ahmed ibn hanbal ne yeewuunya nga talabanga ku muntu akola mirimu nga waleeta adhikaari kyamuwaliriza okuva gye baali bamutadde okusula najja nababuuza sahibu almakhbaz owaye okuva ddi lwe yatandika okukola adhikaari ezo ng'okola emirimu sajja namugaa sisobola kuvako adhikaari ebbanga lyenkoledde adhikaari n'ebirungi byenfunye biyitirivu nnyo sola nabivaamu namugaa sola bivaamu oti namugaa sola vako adhikaari namuze ki kyozifunyeemu ekisooka namugamba nti ku kyalo kuno okuva enatandika okukola adhikaari teriiya nsinga bugagga ekimu tekuliiko ku kyalo yali asinga musajja oyo bugagga olw'ensonga nti buli mulimu gwe yali akola ng'akolerako adhikaari nga allah tabaraka wataala amuggulirawo ekyokubiri namugamba nti ku kyalo kuno abakyala n'abaana abanyirira basangibwa wange ebyo nno tubirabanga ebyokusaaga ne allah okuwa ni'ima y'omukyala anyirira ate ng'alina eddiini ekyo kyengera allah okuwa omukyala nga si musasangule nga si muyaaye si mufere nga akola eddiini ye nga allah wagiragira abo nno batono tebasangika namugamba nti allah nze ekyengera kyeyampa abakyala n'abaana abanyirira yenna agala obbalabako atuukira wange ekyengera allah yakimpa ekyokusatu kyenjagaddemu yamugamba siina dduwa yonna gye nali nsabye okuleka nga allah ajanukula nekigoberera hadithi nabbi yaga nti lidhakiri llaha kathira omuntu wayitiriza ennyo adhikaari nga buli mulimu gwakola gonna aleeta adhikaari allah tabaraka wataala mu kaseera ng'atuusa okusaba allah amwanukula sajja namugaa buli dduwa gyensaba allah ajanukulirawo atanindiikiriza ayanukulirawo wennyini namwe okuleka waliwo edduwa emu eyo simanyi lwaki allah nindiikiriza naye olunaku lwali nyanukula ziriba ziweddeyo edduwa emu yokka allah gyatannaba kwanukula imaamu ahmed ibn hanbal taneyanjulira musajja ebyo byonna abyogera tamanyi nti gwayogera naye imaamu ahmed ibn hanbal imaamu kyeyava amubuuza owaye edduwa ki eyo allah gyatannayanukula musajja namugaa nti waliwo sheekhe wange yawandiika ebitabo bingi nnyo irimu yayo tutafadamu yo tugifunamu bitabo byawandiika irimu tugifunamu tugiganyirwamu naye sheekhe oyo nsaba allah tabaraka wataala amundageko olunaku allah lwali mundaga edduwa zange zijja kuba ziweddeyo imaamu ahmed ibn hanbal kyeyava mubuuza nti wayi musajja kyoyo sheekhe kyoyo gwosaba allah akuwe edduwa gyatannaba kwanukula
sajja kyeyavamuga nti gwe edduwa gyensaba Allah gyatannabakwanukula musaba ndage ku Imam Ahmad ibn Hanbal simulabangako nalunaku lwe ndimulaba nja kufa essanyu kuba mpulira njagala nnyo mulabeko ebitabo bye byombirina naye nnyini biwandiika simulabangako Imam Ahmad ibn Hanbal fabaka nakaaba musajja namubuuza nti ma yubukiika ya rajul ki ekikaabya musajja gwe tamanyi nti gwabadde asaba mu dduwa ate Allah gwamuleetedde era Imam Ahmad ibn Hanbal kyeyava amuga nti fa ana miskinullah Ahmad ibn Hanbal ono ali mu maaso go olwaleero yenze atalina kyali miskinillah atalina kyali mu duniya gwe bayita Ahmad ibn Hanbal omusajja ne yeewuunya Imam Ahmad ibn Hanbal ekyali kimukaabya okugobebwa mu muzikete omusajja afuuse olukokobe amutawaanya amufulumiza ne kabalaza tamwagalawo nga Allah yanukudde edduwa y'omusajja lidhakiri llaha kathiira omuntu yenna ayitiriza dhikaari buli wayitiriza ennyo kola dhikaari wakitiibwa Allah tabaraka wa taala akuteeka mubaanukulwa edduwa zo ne zibeera nga zaanukulwa so buli mulimu gwonna gwokola teweerabira muleeta dhikaari kino kigende na buli yenna ayagala osaba Allah kulembezanga dhikaari kulembezanga okutendereza Allah hadith Abdullah ibn Jabir radiyallahu ta'ala anhu olunaku lumu nabbi aba ayita masjidi ayolengera omusajja awanise emikono asaba edduwa ng'asaba nkakalinnya ayina ebyetaago bingi alaga nti ali sirias mu kusaba Allah tabaraka wa ta'ala emikono awanise n'obwetoowaze obutagambika mwalaba n'atambika omusajja asaba essente ku Kaaba ng'akutte kalega yalla furus ya Allah furus Allah jala sente teri kirala nibatuka n'omuga wayi Allah musabe ku kirala nti ebirala bigoberere oluvannyuma ekisooka njagala ki njagala sente ali ku Kaaba laga nti njagala sente ebirala byonna Allah abimpa oluvannyuma sente zezikulembera kalina omusajja oli yali asaba ensaba gy'asabamu ng'asaba Allah naye nga awanise emikono alombojjinnaku ye Nabi sallallahu alayhi wa sallam wasanga omusajja oyo n'amuyigiriza waaba ayagala Allah mwanukule edduwa ye esooka aramuga nti bw'obanga owulira oyagala kusaba Allah tabaraka wa ta'ala awalan falyumajjidhu osookanga kutendereza Allah tovanga eri nowanika mikono n'osaba dduwa otandikiranga mu kutendereza Allah waliwo dhikaari z'osaba zokozesa Allah tabaraka wa ta'ala n'akuta nga li bannabbi be balamba twabalabanga bakozesa dhikaari Allah n'abata Allah n'abaanukula Nabbi Yunus alayhi salam mu lubuto lw'ekyennyanja teyasabako Allah ddumujjamu yakola bukozi dhikaari dhikiri Allah n'alagira ekyennyanja ne kimuwandula bwe yali mu lubuto lw'ekyennyanja Allah amutunyumiza mu surati Anbiya laga nti wadhannuuni idh dhahaba mughadiba فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ويري مدوتو lw'ekyennyanja nga kimumize kikiridde wansi teyasabayo dduwa yonna nti Allah ntaasa nzija mu lubuto lw'ekyennyanja yamanya ekyokukola Allah kyayinza omumujjira mu lubuto lw'ekyennyanja yaleeta dhikaari era Allah n'akitunyumiza mu Qur'an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin olwaleeta ebigambo ebyo kyali tekimwetaagisa na kusaba dduwa Allah n'alagira ekyennyanja atigaa ti kati mute omuddu wange mute ekyennyanja ne kimota olaba Allah waayisirizamu bannabbi bangi Allah be yataasa nabbi Ibrahim alayhi salam abantu batuuka banyiiga bakuma omuliro atemeetimya amasanamu gaabwe bagamba tumwokye lwaleero tawona ekibonerezo kye baamuwa kyakumwokya ekyalo kyonna kyenyigira mu mulimu ogwo n'ebitonde ebyenjawulo ng'omuli ekyo ekinya ekyeru